Justin Dralaze ne Hilary Ayesiga bannamawulire bannayuganda abakolera TV ye China CCTV okukwatibwa ku Lwomukaaga kigambibwa nti baali bakwata bifaananyi ku Airport Road nga tebalina lukusa. Munnamawulire yenna ava ebweru wa South Sudan asasula dola eziri wakati wa 5 ne 10 okukolerayo weewaawo nga bannamawulire ne bwe baba basasudde ab'ebyokwerinda batera okubalemesa okukola emirimu obulungi olw'okwekengera ebintu ebitali bimu. Emirundi egisinga tewali akkirizibwa kukwata bifaananyi essaawa bwe zisukka 11 ez'akawungeezi ne bw'abanga asasudde. Akulira essengejjero ly'amawulire erya gavumenti e Kampala Ofono Opondo agamba batandise okugoberera ensonga eno balabe Dralaze ne Ayesiga bwe bateebwa. We contacted our embassy in South Sudan in Juba and they went to visit them yesterday evening. So they have located them. They are being detained at the National Security Headquarters in Jabel. Yo ku kitebe kya Uganda e Juba abaliyo batubuulidde nti batumizza ebbaluwa entongole okuva e Kampala mu ministry ekola ku nsonga z'ebweru batandika okugoberera ensonga eno mu butongole. Embassy eri mu kwogera n'abakungu ba gavumenti ya South Sudan okulaba nti abantu bano bateebwa. Tukyali mu kwogera jo bwabadde lunaku lwa Sunday nga bw'okimanyi ofiisi za gavumenti ziba tezikola kati twayise mu mitendera okwogera nabo okukola kyonna ekisoboka ebintu bikyatambula bulungi. Bannamawulire abakwate bakuumibwa mu busibe ku kitebe ky'ebyokwerinda nga n'ebyuma bye bakozesa byonna byabaggiddwako. Ebibiina ebyenjawulo bivumiridde ekikolwa ky'ab'ebyokwerinda mu South Sudan olw'okuddanga ku bantu abagwira ne babayisanga bwe balabye. Obunkenke mu ggwanga eryo bw'amaanyi ennaku zino okuva President Salva Kiir agoba omumyuka we ne baminisita bonna.